Watutuukidde ku Kereziya ya St Bruno ng'okulongoosa kukyagenda mu maaso okukakasa nti mmisa enkya egenda okutuuka nga buli kimu kiwedde. Obutafaananako nga bulijjo okulamaga e Namugongo kwasazibwamu omukulembeze w'eggwanga olw'okwerinda okusaasaana kw'ekirwadde ky'Ebola. Abakkiriza bwe twogeddeko nabo bagamba nti kyabakuba wala nnyo olw'ebyamagero bye babadde bafuna bulijjo mu kulamaga e Namugongo. Era bulijjo ngenda e Namugongo era emirundi ebiri naye wanyumira nnyo ensonga ndaba ku kiyanja n'ekirala ndaba ku Bishop. Nze gakyanga nfuna kusaasira eddooto 214 kuva 2015 mbadde ntambula n'abakirisitu era ng'omwaka ogwo buli bwentambula nfuna ekyamagero eky'amaanyi. Kati mu kifo ky'okulamaga e Namugongo bano bakubiriziddwa okutambuza ebigere nga bagenda ku kijjukizo kya St Bruno. Bagenda kutambula okuva mu maka gaabwe okutuuka tugenda okusomera. Ekyobutagenda Namugongo kireme kutujja ku mulamwa naye mu bulamu bwaffe tukkiriza oyo abantu abo gwe baafiirira. Abalala bakuŋŋaanira ku Kereziya ya St Bessaniya. Ffe tulina enteekateeka ey'okukuŋŋaana ffenna Namugongo waffe tugenda mukwatira wano mu kkanisa. Nga bajjukira abajulizi baakulaba nga bateekesa mu nkola okuwabulwa kwa minisitule y'ebyobulamu wamu ne Ssaabasumba okusobola okwewala okusaasaana kw'Ebola. Tusemberera mu bibatu, tusemberera ku ngalo nga omukono guno ogwa ddyo guli wansi, ogwa kkono guli kungulu. Tujja kwesuula bulungi amabanga, tujja kuteekawo amazzi, tujja kwambala gundi ez'okumumwa masiki. Obulwadde buli mu ggwanga tukyagezawo okunoonyereza okulaba tuyinza okubuggyawo nga bwe tuze tukola ebbanga lyonna. N'olw'ensonga eyo mbasaba bannayuganda bwe kiba tekyebeereka twandikyebedde. Kyokka amyuka RDC MPG alabudde abo bonna abategesa ebivvulu nti si baakukkirizibwa. Twagambye katube babeereyo okusaba kujja kubeerayo bantu kabasabira awaka waabwe ne mu bitundu eby'enjawulo naye abateekateeka ebijaguzo ebya matters eby'abajulizi byo tetugenda kubikkiriza era tugenda kudeployinga obukuumi bwonna. Kati ng'atwala ekyokulabirako ky'abajulizi abattibwa olw'eddiini bwanamukulu w'ekigo kya St Joseph MPG Reverend Father Deogracius Kateregga Kiibi asabye gavumenti okulekanga abantu okwogera ekyo ekibali ku mutima awatali kutiisibwatiisibwa. Bali ku ddembe baamutta kubanga yabuuza kabaka lwaki basse Bishop Hanington. Njagala okusaba abakulembeze b'eggwanga no bannange obutasilensinga bantu nga Yozefu Mukasa bali ku ddembe. Kano olaba nti ebintu bingi bigenda maaso mu ggwanga tewali n'omu ayogerako buli omu ng'abeera atya kumutabuzi. Ye mukono ababadde mu mitambo gy'okutegeka okujaguza olunaku lw'abajulizi aba Uganda Christian University bagamba nti ku mulundi guno kuno si kujaguza wabula kusaba. Bwe tusaba ku 3 June tekigenda tegeeza nti olunaku lw'abajulizi omwaka guno lukoze eki luwedde kuba gavumenti eyinza okugamba mu August nti kati luno lunaku lwaki lw'abajulizi era tukyandirindiridde gavumenti okutuwa guidance eyo. So tusaba nti banga obulwadde buwedde obwa Ebola mujje mulabe Namugongo bwefaanana waliwo museum eriyo nga museum bagiteekawo nga ekulaga olugendo lwa abajulizi lwe bayitamu. Okusinziira ku amyuka chancellor wa UCU David Mugawe obuwumbi bw'ensimbi za kuno busatu ze zasaasaanyizibwa mu kutegeka kuno okwasaziddwamu omukulembeze w'eggwanga. Twebaza gavumenti nti yatudduukirira nesobola otuwa biliyoni 2 ze tusobodde okukozesa ne tulongoosa ekifo ekyo. Era twebaza University Council nti yatukkiriza biliyoni 1 ne tugigattako era tusobola okukola ebintu bye tukoze. Okusinziira ku nteekateeka misa yakutandika ssaawa 3 ku makya n'abantu ba lubatu. There'll be a very small group on site, and the rest of you who are listening and watching me will be able to worship from home.